tutandise kati Kakiri tutandise tuli mu Kakiri Bilali ge amasomero gaawo Bilali Islamic Institute bangi abayitiddewo ne basomerawo somero lyammwe lyeryo Bilali Islamic Kakiri Teka Muzaata awo nawo wali wantu we nnyo Kulthum simanyi oba ojja n'olambulawo ko Dr. Kulthum ojja n'olambulako abantu baffe ab'e Bilali kati wansootono wano tulise Kakiri tawuni ye Kakiri yeeno wano era nga ploti e Kakiri era nazo zikyali ku bbeeyi layisimu so omuntu obeera n'akasente luno oluguudo ebifo nga bino ojja n'ogulayo ka plotiko abantu wano balaba si bangi nnyo naye abantu ebitundu byonna babeera bangi ekiro tebaagala nnyo okutambula mu musana ekiro babeerera ddala bangi Kakiri Bukenya Gilbert katundu ke Kakiri naffe tukatusooka tuyimirireko wano tufune ku Gonja newagonja wuuyadduse naye nga Gonja awo alabika tategerekeka bulungi mala okulya wano ku Gonja ayagala okujja alye ku Gonja asobola okujja netulya ku Gonja otherwise yo Kakiri nga yomulabye Gonja baba no wana asoka Gonja kiri kitya ne Gonja nga ayengedde nnyo oyo wenyama kiri kitya twagalayo kya Gonja kwa tayengedde nnyo wameka buli mulengo namuwe mulengo ndowooza Kakiri nika twagalayo kya mwana twagala kwayo kya wayo kya wayo kya watuleetera ayo kya asooka atuleetera ayo kya mama donolya nyama akibumba nyama yali obutubu yagala tugenda wali ennyama nyingi wameka obunyama Kakiri town Kakiri kiri eri wano mpolampola ndaffe bwe tulya ku Gonja God is able da wano mpolampola Kakiri Stabek siyo yawambye buli wamu wamu Starbucks Kakiri omusajja abeereyo muyenga yali amanyisa